Eno story eringa ng'ey'olusaago-saago naye obulamu yali ebututte. Abantu be tusigira bano bandabiriraako oba gwe basigidde. Eno story si nnyangu ate ng'eringa ya lusaago-saago. Nina ekifo ekimu kye nagulamu ettaka gyeriri kati lwozezza emyaka 10 gyeriri. Naye bwe nali ngula awantu awo ekituufu natuuka ku kyalo nga batunzeewo ebbanga bannannyiniyo nga ettaka lye balitunze ebbanga ddene. Naye nga ab'oku kyalo balimanyi era nga bamanyi nti balitunda. Naye nenva ebunaayira gye nnava ne nzija ne ngula ettaka eryo. Ab'omu kitundu nga bagaanye okuligula. Naye bwe namala okusasula ettaka eryo ne nfuna ekirowoozo kuba temwali mu nnyumba nfune omuntu ayinza okubeerawo andabiririra ettaka eryo. Nali nkyankubaganya ebirowoozo nkoze ntya okuba nga siribeeramu naye ng'ate lyetaagisa okuba nga lirabirirwa. Ne wabaawo abantuukirira baalinga 4 era nga bansaba babe nga balirabirira era nga ngenda kubasasula. Ku bonna bonna abaayogera nafunako ekirowoozo ky'omu ne nkigula. Era nanzija mu kuguleeta omuntu okuva ebunaayira ngenda mupangisiza ennyumba ate nzimba ennyumba eya speed naye ng'ate ye mutuuze nga era alinamu n'ennyumba ate ng'aliraanye ettaka eryo. Yatandika okumpa ebirowoozo eby'enjawulo era obwongo bwange bwampa nti bulijjo kye nnoonya kye kino nfunye omuntu omutuufu ate nga wa mu kitundu. Poozi ng'Abaganda bye bagamba nti akanaakulyako amenvugo bwe kajja bwe katandika okususa nga naawe era osusa. Yampa amagezi n'aŋŋamba tusimbeko olusuku muzeeyi lwayiikangemu n'ekitundu. Zino yiika endala ezisigaddewo kwe tunaapulaaningira ebirala by'onaaba oyagala. Nagula ekirowoozo kye ne manya ngenda kulya ku ttooke livudde mu lusuku lwange. Naye bwe nagenda ne nnoonya ensukusa we zaali ennungi ennyo ez'embala ennungi ennyo. Ne ngula ensukusa 400 ne nzireeta ne kalimbwe ow'enkoko ne tandika okusimba olusuku ne lukwata bulungi ne lubeera lugimu. Lwassa enkota z'amatooke nga naye kennyini ne bwe ntuukawo mmanya saafukola loosi mu ssente zange ze nateekamu. Omwami oyo yatandika okubanga amatooke gano bwe gatuuka oluusi ankubira essimu oluusi tankubira okuŋŋamba nti waliwo agatuuse naye nga nze nannyini era mmusasula era nteekamu ssente. Yatandika okutundanga amatooke nga bw'aba atunze enkota 20 ezibaddemu aŋŋambako enkota nga 8 oba 12. Naye mu abantu oluusi bwe tuwa ebintu okutulabirirako oluusi mutubega tubabega. Weefuula mbega naye ng'ate naye bakubega. Era ebbanga bwe lyagenda lyetooloola natandika okufuna amawulire ag'enjawulo nti yatunzeeyo enkota 20 oluusi 25 naye nga yaŋŋamba ntunzeewo enkota 10 oba oluusi 8. Saamukayanyanga n'enzikiriza nga bw'anoga emmwanyi ayinza otunda endebe nga 8 ampeerezaako endebe 4 kwegamba nga nze nannyini tugabanira wakati y'oluusi n'okunsinga. Abantu bano bwe tusigira ebintu oba okutulabiririra ebintu byaffe oluusi mutufunamu n'okusinga ffe bannannyini. Nze nnyinza okuba nga nina ebiwandiiko byalyo ettaka oba kaadi y'emmotoka oba kaadi ya ppiki naye nga gwe obisolooza bonna bonna badduleeva abavuga bazireetera ggwe ssente naye oyawulako ssente z'oyagala nange n'ompeerezaako z'oyagala. Era ne nkigumira kuba mba nakwesiga naye balina endowooza ate enkyamu nti singa watya zonna ze nkuŋŋaanya ne mba nga mu kuzikuŋŋaanya nga bwe nzibala ne nzimuwa singa zitya nga zifuuse zange era nga nzeesigaliza. Eyo y'entegeera y'abantu oluusi bwe tugamba ndabiririra ku bintu. Babeera n'ebintu bibiri okwagala okwezza ebintu ate n'obulamu babutwale. Natuukanga ekiseera nga bulungi ogenda mu ttaka lyange eryo ng'omutima gwafa. Namala emyaka 3 nga sirinnyayo wabula nga ssente z'ayagala zampa by'atunze by'ayagala byampa era nga yantegeerera nga nze nasigaza gamba nti nina ettaka egindi naye nga sirinnyayo. Naye ekisinga okwewuunyisa ennyo
nti nali nvuga magulu 10 y'omusenyu era ng'ekkubo eryo nnyinnyini wempita ewange ku ttaka ne ŋŋenda mu kirombe okutikka ebiswa by'omusenyu naye nga bwe lwentuuka ku ttaka eryange lye neegulira nga saagala n'ettaka lindabe nti ndiyitako nga ninnyisa endabirwamu ne nzituusiza ddala waggulu eno era nga bwe ntuuka wali wenkwata siteeringi bwe nti ettaka ndyaba kaliisoliiso nti liri wano nga n'endabirwamu zirimu tinti ez'amagulu 10 ne nvuga naye nga saagala nakuliraba nti ettaka liri lintunuulidde oba abatuuze okundaba nti mpitawo. Kyantwalira emyaka 3 ng'omwami oyo akola ky'ayagala, ayawula enjawulo ye gy'ayagala, bw'ayagala mpeereza bw'ayagala tampeereza, ne ntandika okufuna rumors okuva mu batuuze abankubira amasimu nti ettaka agamba wali muguza. Nabiyita ebyolusaago naye nga n'ekyanzita omutima obutagendayo sinnakitegeera nti omutima tegwafa butagenda mu ttaka eryo byabwerere kwaliko ekigendererwa. Chairman yankubira essimu n'aŋŋamba ssebo, mwami Sam, ettaka lino olitunda otya nga tetuzeemu kukola ndagano kukyusa ndagano ziri ze twakola n'otuuka ekiseera n'oliguza mwami gundi naye ng'ate endagano tewazikyusa. Nasekanga bwe nsaagirira ne mugamba nti abika yaloose ng'aliguze. So ebintu byali bya siriyasi. Abalya mmere mwesige ku lulwo. Naye olunaku lwakya ku makya nze ndizisitinga nnyo ku kintu nga kyange nateekamu ssente zange. Olunaku lwakya ku makya ne ŋŋamba no, ssente zange tezijja kufa ttogge. Ne mpakanya era olwananga nnyo okuwakanya ekirowoozo ekikujjira nga kibi naye ng'ate kikujjira mu bubi naye ng'ate gwe olwanirira ekyo mu butuufu bwakyo. Nakeera ku makya ssaawa 11 nga nasuze mu kitundu wennyini mu loogi zaawo ne nvuga emmotoka ne ŋŋenda ku ttaka. Zaagenda okuwera ssaawa 12 abatuuze bagenda okweggulira ku kyalo nga ndi ku ttaka kwennyini mpaakinze emmotoka ndi muli ntudde. Era bagenda omuyita nti mukama wazze yawakana nnyo era bwe yanningiza kyamukanga nnyo n'asooka n'adduka n'addayo ne mu nnyumba kuba yalina ekiswalo nti abatuuze yabakakasa nti ettaka nali muguza n'emyaka 3 gye nali maze nga sigendayo nga mu butuufu n'abatuuze bamaze okukkiriza nti nali muguza ne kye yali ankoze obutaddamu kulinnya mu ttaka omwo nga kyamukakasa nti ettaka olufunye lya bwereere. Naye amaanyi ga Katonda ekintu eky'obwereere tekitera nnyo kulama oba kuloka. Era bwe yandaba nga nzize ne yeekanga ne mukyala we bonna ne basooka baddayo mu nnyumba ne bazzaawo oluggi. Ndowooza ng'omukyala abuuza omwami tugenda kukola tutya era abatuuze tugenda mbagamba tutya. Omukyala yennyini yasooka n'anoba olw'ensonyi n'adduka ku kyalo nga lufuuse olwali mubadde mubbi ettaka ly'omusajja. N'omwami yaba tekimubalidde omukyala naye n'adduka n'abulawo ku kyalo naye ng'ate baazimba ennyumba weeri. Era no manyi vidiyo bagiraba oba bajja giraba naye nga si yemmanya y'enkoko. Saawa zino nze gwakubira essimu anguze ennyumba ye kubanga yali eriraanye ettaka lyange. Amakulu ge galuwa olwananga nnyo n'otatta maanyi ga munno ate naawe abadde asigidde olwananga nnyo amaanyi g'obutafa. Abantu bano abajja gye tuli nga baagala okutulabiririra ebintu byaffe bajja n'ebigendera bibiri. Okukugaggawaliramu nga gwe tonnagaggawala nannyini kyo oba si ky'okukyeddiza akifuulira eddala ekikye. Endowooza z'abantu omwesiganga naye ng'omwesiga ku lisiki eyiyo naye abantu be tukozesa oba bwe twesiga si bangu bajja n'ebigendererwa byabwe. Kubanga bw'ofuna omuntu nga wa famire yo obaako osobola omuntu nga si wa famire obaako osobola omuvunaanira era osobola omuyisa mu mpisa yonna. Naye ate omuntu owa famire taba mwangu nnyo wa kusiga okulula kubanga aleetamu ebya famire n'aleetamu n'embeera eya muganda wange ampisiza bw'ati. Naye ettaka lyali lintutteko obulamu.
okutoba okulizaawo mu myaka 10 lifuuke eryange tekyali kyangu. Kale abalya mmere si bangu.